Abakyala mu Bwakabaka bakungaanidde ku Lubiri Mengo okwetaba mutabamiruka waabwe ategekebwa buli mwaka. Tabamiruka ono akulembeddwamu emisomo egy'enjawulo naddala ku nsonga z'okwekulaakulanya. Waliwo ekiri munda ky'omukyala okuba nga yeebikkako nga yeewumbako. Essaawa nga zikunukkiriza okubeera mukaaga ez'emisana, Nnaabagereka naye atuuse okwegatta ku bakyala bano. Abakyala bamuloopedde ensonga ez'enjawulo. Abakyala abakulembeze babaleetera keeki ne babuuka bupiisa obutono ne bagenda ewali ennene. Ne batakoma ku ekyo ne bayoola keeki ne bazipakira mu nsawo ng'omukyala yasoma wa kitiibwa yeevuga naye ng'aluvubanira ki keeki. Okujja nga tunaafuna obuwunga obuzipiima ne ziba nga zenkana naye obekibeera kya mpisa okutoola akakuli mu maaso. Kubanga tugenda ne tubateerako abakozi abo abaana n'akula nga talina kintu na kimu kyasobola. Tusomoozebwa nnyo embeera y'ettaka ate nga kati n'obubanja babbaffe be balina nabwo obukyonkyonwa butemwatemwamu ate omusajja bw'aba akatematema tagamba oluusi n'atwaliramu n'amaka mwe muwangaalira. Florence Nakiwala Kiyingi amyuka Pulezidenti wa FOFA ate nga ye muwabuzi wa Pulezidenti w'eggwanga ku nsonga z'abaana n'abavubuka aloopedde Nnaabagereka okusomozebwa abaana bawala mwe bayita naddala mu kisaawe ky'ebyemizannyo n'amusaba okubayambako. Nga waliwo n'amawanga agatakkiriza bakyala kuyingira mu kisaawe kulaba mupiira kizira. N'olwekyo maama nga mmaliriza ebizibu bingi nnyo eby'emipiira naye eddoboozi lyo maama lituuka wala. Eddoboozi lyo lisiguukulula ensozi. Eriiso lyo lyokka lijjawo emisanvu gyonna mu kkubo. Maama tusaba buli bw'osiriikirira mu bwoti n'osalawo okufulumyayo ku kigambo ky'emipiira jjukira omwana omuwala eyamenya enjegere z'obuwangwa byonna n'agamba kaŋŋende mbere mu sports nga ssanga lya mbogo. Nnaabagereka mu kwogera kwe eri abakyala ayagala abakyala bongerwe okukwatibwako ku nsonga ez'okwekulaakulanya naddala nga baweebwa entandikwa. Obuyambi obumu buyinza okujja in forms of grants. Ogambira sente omukyala zatajja kuzaayo naye nga bazimuwadde nga balaba nti kye bamuteekeramu ne bwe kiba kitono kijja kuyamba okututumula bizinensi ye. N'abaami nabo basabiddwa okuwagira abakyala baabwe mu ngeri ez'enjawulo n'ekigendererwa eky'okwongera okukulaakulanya amaka gaabwe. Ne bwe kiba nga si kumuteekeramu ssente kubanga oyinza okuba naawe tozirina naye okubanga omuwagira ne mutetenkanyiza wamu ku mirimu egy'awaka. Abakyala tulina okuwagira abakyala bannaffe ku mirimu nga batandise emirimu. Ne waba atandise omulimu nga gwe gumu gw'okola oba obadde okola sabbuuni n'emulalawo n'akitandika tonyiiga. Byonna nga bikolebwa, maama wa Buganda ayagala abakyala obutasuulirira maka gaabwe mu linnya ly'enkulaakulana. Tutandika okukola ennyo oba okola mulimu gwa ofiisi oba olina ka bizinensi ko tugenda ne tugamba nti ennaku zino sirina biseera ndi bize nnyo kati ne tuba nga ate ebyomumaka tubyerabira. Tuli bakyala tuli bantu bakwataganya ebintu bingi n'olwekyo bw'oga nti oba olina bizinensi wabweru oba eri waka teweerabira ate okuddukanya amaka go nga bwe galina okutambula. Nnaabagereka asabye abazadde n'abasomesa obutasuula ttale bya mizannyo kubanga bisobolera ddala okuyimirizaawo abaana mu biseera by'omu maaso nga kw'otadde n'okukulaakulanya eggwanga lyonna. Gambo weesanga ng'omwana alina engeri gy'afokasingamu obulungi gy'ateekateeka kikola kiyita discipline mu bulamu bw'omwana. So ebyemizannyo bikulu ddala. Tabamiruka w'abakyala mu Buganda ono abadde wa mulundi gwa 9 ng'atambulidde ku mulamwa okugamba nti twongere okuwagira emirimu gy'abakyala ku lw'enkulaakulana eya nnamaddala. Jennifer Kabaale agafeeyo ku Spark TV.